Zelujja eno ye Capital Music era nga nyongera obattegeeza nti enteekateeka yonna gye tuliko olunaku olwaliro yakulaba nti tuzze ku kyalo Magogo okubeera nti ate maama wa Mr. Lee Azikidwa. Mr. Lee mukwano gwaffe muganda waffe mukimanyi nga Capital Music tujja tutambula n'abayimbi bangi nnyo ab'enjawulo so ne mu kaseera kati tuba tutambula nabo matches okuziikako olunaku olwaliro kugenda kubeera scientific. Abayimbi bazze basobodde okubeera nga batambula olw'embeera ya lockdown tebakkirizibwa kuba nga batambula then n'ab'emikwano abasobodde okubeera nga bajja nabo basobodde okubeera nga bajja. I can't just imagine ku bantu bennakalabako nti singa tebibadde scientific abantu bali badde bafaanana batya. Omukyalo no indeed kitegeeza nti mutabani wa muweesezza ekitiibwa that is Mr. Lee ne banne bakolagana nabo saako naye byakoze biraga ekifaananyi kye tulaba on ground essaawa eno nga tusinzira mu bitundu by'eno ekakiri. So mu mbeera weeti eri scientific ngenda kubeera nga ate tubalaga enziike egenda kubeera nga ate efaanana etya. Mu mbeera y'emu nti mu matches tuli mikwano gy'abayimbi oba mikwano gyaffe mingi nnyo wano we tuzze naffe tujja sigala nga tubeera mpola mpola mu mbeera eri scientific tetujja kubeera nga ate twenyigira nnyo mu bantu abangi naye nga nkusuubiza nti buli ekifaananyi ekinaddako oluvannyuma lw'okuba nga mmaze okuyimirira n'ogenda kuba nga okyerabira mu position ennungi olw'embeera nti tuyina kamera esobola okuba nga ekusikira buli ango ng'ate twewadde ebbanga eddene eriwerako n'obeera nga tofuna ekifaananyi kyonna ekigenda mu maaso wano bwe tusinzira nga tuwerekeddeko maama w'omuyimbi Mr. Lee mu mbeera eno ng'agenda kuziikibwa. Ndowooza olaba enteekateeka emmotoka eza funeral service byonna ogenda kubeera nga tulaba n'ebisinga ku ebyo. Tuli powered by that is Kasamitala Cargo and Logistic Company. Bano basangibwa ku Total ekizimbe ekiriraanye Jesco Plaza wakati mu kibuga downtown. Bano kye basinga okuba nga bategeera kwe kusaabaza ebintu okubijja e China okubireeta mu Uganda oba okubijja mu Uganda okubitwala e China mu nnaku 3 ku 5. Kale ennaku ziba ntono nnyo ekifaanana bwe zityo. Balina ennamba yaabwe y'e China ate still balina n'ennamba zaabwe eza wano mu Uganda. So zonna ziyiteko ate obeere nga business ekwanguyira okusaabaza ebintu by'okwangwe ng'okolagana n'aba Kasamitala Cargo and Logistic Company Limited. Tutambula n'abasozo properties. Sozo properties bagula ebintu bikozeke by'omu nju restaurants, gym, saloon ne kalonda enagwa mu koyo nga bikyali mu mbeera nnungi basanga bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woziraba. Mu mbeera y'emu njagala okubategeeza omukyala Maria Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayo ennyo ku lw'abaana. So mu mbeera efaananako bwetyo naye nyongera okuba nga mubategeeza mu mbeera era still y'emu njagala okubategeeza Baziwa and Sons bano ba suppliers b'ebikozesebwa mu nnyumba kuli duvets, masuuka, bed cover, towels ekisenge kyokwegamba okulabika obulungi wenyine Abaziwa and Sons ate babeere nga bakutuusaako ebintu ebyo basangibwa ku Mukwana Ked n'ennamba z'essimu still ziri wansi awo mpola mpola kwe oteeka abakato Acra Construction abano bannakinkumukwa plans okuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo mu mbeera y'akasente konna koba olinaako okuteesa saako biodigester ekiriko kati septic tank ey'omulembe guno oba toilet ey'omulembe guno abo bakato Acra Construction basobola okuba nga bagikukolera mu mbeera ebasange Nalukolongo nabo still ennamba z'essimu bwe ziri awo mu mbeera oba enteekateeka nga bwefaananye. So mutukkirize ate tubeere nga tubagatta ku mukolo ogenda mu maaso ogw'okuziika maama wa Mr. Lee nga tusinzira mu bitundu by'e Magogo Kakiri Gobero mbeera efaananako bwetyo. Nze Lujja eno ya Capital Music.
Adesso va capito, John, abbastanza easy. Abbastanza easy, because losing we love to one and we just bad. So God has to intervene. We are more affected now and our families. It's really challenging, very challenging. Sara is omwoyo bwe gwawukana n'omubiri tewali kubyongera kisigala nga kiramu. Naye obuzibu tulina enjigiriza eyateekebwawo omulabe bwe yagamba bajjajjaffe ng'abalimba mu lusuku Aden tulemulira ku muti ogwo okufa temulikola ki
temulifa naye mulifaana nga Katonda. Kati ne leero enjigiriza nnyingi bwe ziraba omuntu afudde zigamba nti tafudde naye agenze mu ggulu. Naye basebo ne bannyabo naawe ngo tugenda kumuwumuliza akawa akaseera okutuusa olunaku olungana yasomye ekyawandiikibwa kyabadde mbasusulandika essuula ekisooka essuula 4